This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Chiri chitia awai siri yangu ruto ngalu kugwako siri yangu gasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana chichi obuzibu ki ni mukatubagiro ka byasimu oyagala sente za bwangu ine kati wakitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunaku jangu kutwale tofaayo jangu kutwale haji onaze kwewola asiza nyonyi okimanyi bangambye bitu bitono nnyo just logbook national ID bank statement yokka musawa 10 nezi inakuwa ngafunye sente musawa 10 nabyo njo kubanga ina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola bijulizaako ko byonna kadi sente njagala ogenda ozigyeyo ate nkukuba olusente Africa Band eri mukuteganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall egenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe wininwaji Titus Vibes DJ Mac Pragenda kuba omuziki ne DJ Waswa tuyoke tu celebrating Africa Band ngenjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds Rusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira mpaka kumacha teri bya Mbozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde webuli sawa munga miryango kikutwawa sawundi togirabangako ebitaala zino zisikulini okubooking oba reservations kubira Richmond promos ku 0780 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 0M22 oba Benadi ku 0787 amajaganya Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu ruzungu tugenda muza kujere kutoka ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange tunasobola okukola ali mu sementi ye leero Mzee Magala ng'olabika bulungi nnyo esaati njira nawe tusiba okuba esaati ne tugamba waggwe waffe naye katukireka awo ate ndiro njikuba ngambi olina ologira mu ssaati olina ekisaati kyo kiri ekya short sleeved kyekiro ekikoma muno ate nga nze ndi mwambazi wa ssaati za mikono mimpi naye ate ekunyumidde ne material ogiraba oli bakulaba alaba ssente okubye n'essaawa yiino bisi byakulaba ssente bino bya Matabach geno ge magoba ga Matabach omukeya service Uganda Limited budabudde erabirira omusajja omu yagamba nanga naye Magala alina obulango bumeka mu mutwe tutandike ne Matabach Home Care Services Uganda Limited erabirira ebuddabuda
abantu bonna beetaaga okubudaabudibwa. Olina taata wo maama wo senga awo kizibwewo ali ku kitanda yeetaaga omuntu amukujjanjabira gwe osigale ng'okola emirimu gyo. Maatabaaki bweri kyekiddukira ekyo. Olina omwana we agakwefuula zolo yanywa omwenge n'avaako maatabaaki emujja ku mwenge emujja ku njaga amayirungi n'ebitaminizi ebirala. Osobola okuba tosobola muwa ddagala otuwe maka gaffe tumukulabiririza. Mwoga azimbira ddala building company akuba peva 99 tunywako n'obuugi ate kwe tulya n'emmere. Iyo company ezimba ng'ezimbisa obulunga bwa muwogo tukuba 99 tukuba peva tunywako obuugi. Kiseera kyennyini nti bwe tuba tuzimba teteetaaga mmere yo yennyini kwe tugoye emmere. Nakyawungeddeko abantu bakitegeere nti bw'otuwa omuntu otweraliikirira tuzimbisa mmere gye mulya nako kwe tunywa n'obuugi era mbagiyita muwoga azimbira ddala building company akuba peva 99 tunywako n'obuugi oluvannyuma tulyako neki n'akawunga tulyako n'emmere n'emmere ate bwekagoya tekakyali kawunga bagenda bandikomyewo fino service esimentaana bagiyita batya abagenda bandikomyewo fino service naye ekyo ekigambo tekiba kiwanvu nnyo nga mukiwandiika abagenda bandikomyewo tugamba abagenda badda abagenda badde kale mulina okuba mulina ensonga abagenda bandikomyewo ne balaba emyoyo gye balika ku nsi n'emitima gya mikwano gyabwe abagenda bandikomyewo fino service esimentaana eziikula abafu nebazza mu kifo ekirala esengula kyekituufu nebazza mu kifo ekirala tusangibwa ku simu 0774 790 ya WhatsApp eri 0708247260 okufasi kudda eyo company etambuza nnyimbo ina taata osenga oyamwabiza lumbe obeera bweru tukubire ffe tukutambuliza olumbe noboba ojja ku lwakusatu kulusulamu busuzi kusanga byonna byawedde. Ekitabo abaagabana ettaka mu ndagaano y'olwenda kitugenda fuluma ekitabo abaagabana ettaka mu ndagaano y'olwenda kyatandise okuwandikibwa mujje mu mpagire lonchi yakyo era egenda kuba ku kivulu ekyo kyennyini magezi gatta kabite kabula mu Sombi nga 12 Desemba mu kibuga Kampala. Abantu bansaba nnyo nkiteeke nnakibugo tokikola wamma abantu baveeko ne Lugogo tudde kula bonita kuno tugenda kikunga tukyongeremu nnyama kitabo abagabana ettaka mu ndagaano y'olwenda kigenda fuluma nga kiraga buli muntu bwe yagabana bwe yagula kigenda kuba kigula emitwalo 10 kitongozebwa nga 12 Desemba mu kivulu kabite kabula mu Sombi magezi gatta. Olina kintu kyoyogeddeko awo nga letuna wakale. Welcome to yet another edition of Kasuku Live olunaku olwaleero. Olina kintu kyoyogeddeko wali abagenda bandikomyewo balaba mikwano gyabwe n'emitima gyabwe naye kwegamba waliwo oluusi abantu batuka ne beebuuza waliwo bino netwetulawalaba mu firimu kati nga Banigeria bazannya nnyo simanyi omuzimu ne gujja simanyi naye wano wo mu Uganda oba mu Buganda wano emizimu gyo tegiriiwo kubanga waki nkugamba bwentyo Mzee Magala waliwo woolaba omusajja oba omukazi ng'abadde akoledde famire ye baganda be ne bakwata ebintu ne babitunda naye ekisookerwako ennewe naye kati gwoyinza obutakimanya ennewe naye ate gwokimanyi jjajjawo olwafa sengawo n'abagamba muveewo bagenda kubuuza nagamba nina ekintu kyendowoozaamu nze nkyakula maybe nina ebintu byesitamanyi byesimanyi oba byesitannaba kulaba byesinalaba kale kino ekintu omuntu bw'afa alese abaana oba kale babadde alabirira kuba waliwo obwogambira nti kale abo tabalinaako oluganda jjajjaawo yali akulinako oluganda yali azaala taatawo kati omuntu najja n'abagamba nti muve mu nnyumba oba olinaga nti nnyumba njitunda ntunzeewo kati mu bwongo ngezaako nnyo lowooza
I try to make sense of things ntegeere nti omuntu oba otudde olina gamba mama afoyo yakola bwati ne bwati simama muganda wa taata waffe kati awo mu bwongo bwabwe kye kiba kigenda mu maaso kati kankubuulireyo ebigambo bwe biti abantu bonna teri muzimu butasobola kudda negudda mu ngeri ki nze jjajja wange Eseri Nakibuuka kitaawe Zaakaliya Kakonge yazaala abaana 47 naye abaana 44 ne bafiira mu lutalo lw'ekitu 43 ne bafiira mu lutalo lw'Ekijunguti olw'Abasiraamu n'Abakristaayo era ne wasigalawo bameka kumpi nga bwe baali baafa bonna mu 1888 era waamala okuyita emyaka kumpi 30 n'alyoka addamu okuzaala omwana we Eseri Nakibuuka mu 1919 n'azaala Erunaida Nabbosa mu 1921 n'azaala Eriyabu Musoke mu 1923 n'azaala jjajja ono ow'Emmanja Nalunkuuma mu 1928 ye n'afa mu 1935 kati bw'afa ng'azadde abaana abo banna ab'oluvannyuma mu bakyala 2 jjajja wange Eseri Nakibuuka ne jjajja Erunaida ne jjajja Eriyabu bazaalwa omu kati jjajja wange Nalunkuuma mukyala Miti waliwo omwami bamutanga Zaakaliya Miti owawo Mmanja matumiddeko mwenna bafamire ya mwami Miti famire gye mmanyi nayo yennyini yayiwawo ku mubiri ku famire bamaama baabwe abaana baabwe be bazaala nga tennyabwe si yabazaala nga nennyabwe bamuzaala yekka kaakati jjajja wange bw'abeerawo ne babeera kale tugambe bana mwannyinaabwe n'afa yali abasikidde mu mwaka gwa 1976 bw'afa jjajja wange nga mufumbo ewa Haji Yunus Musoke Semakulejjeza embeera neetabuka jjajja n'anoba mu bufumbo n'addayo awaka bwadda awaka yadda mu nnyumba ya mwannyina jjajja ekibanja kya mwannyina kyali ekyo bukkirira ekyemmanga jjajja yagaba n'ekyo jjajja wange Eseri ate Erunaida n'Eriyabu baagabana kimu bwe bati ne basalamu ati jjajja wange Erunaida teyazaala Eriyabu yazaala abaana 3 Noola Nakatudde jjajja Nakiyingi simanyi linnya lye ddala ne Ssekabembe Zaakaliya era yamusikira ye waali abeera naawe ku Nabugabo jjajja nkutumiddeko jjajja wange Zaakaliya Ssekabembe kaakati jjajja waabwe agaba n'ekyo ekibanja ne tubeeramu ne tuzimbamu enju nga ya kiteeteeyi ey'essanja omuzimu ne gujja ne guloosa jjajja omukazi ono gw'embeera naye ave n'enju adde mweruwa ey'amabaati era mwe twabeeranga naye nga mu nju muli buli naku ekisenge bakissaamu amazzi bakyala obuliri mu nnyumba ya jjajja wange oyo Eriyabu nga ne suukaazi bazooza kaakati mwezi gwe10 mu 83 sooka olindeko nga bateekayo amazzi g'okunywa kati no kankugambe nekyesigambye kirala yali yalaamira mukwano gwe Ssebanenya omuwanga omwenge eccupa emwemu ng'era tugino newa Ssebanenya ne tugiteekamu eyo mu kisenge kya jjajja Eriyabu n'aginywa ne tusanga nga teri naye nga tugusana mu ndeku nga buli lunaku tuteekamu omwenge kati mu 83 lwali lunaku lwakubiri jjukira obutale bwonna obwasooka mu Uganda bukola lwakubiri mu Uganda yonna obutale obwatandika obukadde akatale akasooka mu Uganda Nalubabwe 1364 akaddako Myanzi 1382 akaddako Jeza akaddako Kibuye bonna bukola lwakubiri kati n'obutale obulala
ne butandika ne bugattako ezo ennaku olwokusatu olwokuna era akatale ak'essande nakakalaba Luweero nze nali sikalabangako kati lwali lunaku lwakubiri jjajja wange omwami omu ku kyalo omugagga mwami Minsaaki najja n'ayimirira n'atugamba mutabani wa Yusufu yamuyita eseeri nawe wangi mutabani wa Yusufu Semakula agambye bawa Najjuma Bulemeezi jjukira wali Busujju ebyeri babikira mu ssaza Bulemeezi yafa n'okuziika kwaggwa jjajja asimbula omulanga ng'omufu gwe afudde akutugidde mu ddiro yakafa ekyalo ne kikuŋŋaana ne batubikira mu gwa 10 nga wantaate yafa 18 ogwokutaano 83 ng'ayisa emyezi 5 giba 5 jjajja wange ne tunoonya ssente ne tuzifuna siringi 600 etwalinnyayo baasi ya mugongo gwa mbwa zaali za Haji Yusufu Kifampa nezirweta paka Kampala zirweta Kampala ne tufuna ow'ekigaali n'atuteeramu omugugu ne tuvaayo ne tujja awo ku Keti Falaawo waliwo gwe twali tunoonya baali bamuyita bane muwala wange mwerabidde n'atulagirira taata we yabeeranga awo ku Mukisa ku nnyumba za mwami Lwembaawo sikulwisa eyo ne tujja bwe twabeerawo ewa taata ndowooza twabeerawo mwezi gumu era twakimanga ne ku luzzi lwa Kaboggoza nawe Kawempe nze okulaba oluzzi lw'omudumu nasookera ku lwa Kaboggoza ne tujja Bunyaaka ng'ekyalo kyonna ennyumba 43 ezaaliko bonna badduka olutalo naye nga ssente ezituzze eri tuzisuubira gye tuzze kubagiza nga badduka olutalo mu 81 nga ne gwe tuzze okubagiza mulwadde ali mulago n'okubba teyaziika ng'ekiro kyamera ku lubalaza ne kijja ne kyetooloola ne kiyingira mu nju ne kibaliramu ensujju 7 nga ziri awo mu ddiiro era kwe twanoga ne tufumba. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kati kwolwo akawungeezi tunoonya we tunasula kweza enju ne bakuba tata yalo wa boys abayeekera amasasi gaavuga awe Bunyaaka tetwasulawo ne tugenda tusula Kibanvu ewayo Samu enkeera ne tugenda tusula mu Sitenseni eri Ekirembwe butuuka Lembwe Bulyankuyege kati Kagata abeera Bulyankuyege gye twaddukira olutalo Bulyankuyege twasula Bukuso etudda Bulyankuyege bulyo Gulama tetugenda paka Buyokye w'Amayanja tetubeerayo olutalo bwe luggwa ne tukomawo ngenda bikuyisiza mu bwangu bwe twadda ensine nga bwe twajja okubagiza tannadda baabaana be baali basatu nga bawala nga bagagga Sara Naroga Noola Esinemu Noola Bakanasa ne Jasi mwana wange Sara Naroga Jasi mwera balyama bana baba yazaala abaana basatu senga oyo Najjuma munange ne bategeka olumbe lwa kitaabwe ne balwabya ntubeerawo n'oyo senga otajja okubagiza n'akola ki najja naga nti maama waze kunkubagiza bwe tuza okubagiza mwana wa bba gye yazaala
senga wange eseri Zulaika Namakula. Kati Zulaika Namakula omusajja yafa wantaate bwe yali afa one Nora mayanga Eumeri yali mulwadde mukyala we n'ayita mutowe n'amujjanjaba mu kumujjanjaba n'amusalira ekibanja ekyokumujjanjaba n'amuwaayo kumpi eka lwa kumujjanjaba n'agissa ne mu ddaame ya mukyala wange Zulaika Namakula. Kati ffe bwe tuva eri mu lutalo byonna tusanga ne senga omufu bwe yafa n'eno gye yali n'avayo n'azimba akayumba mu kibanja kye baamuwa. Kati ffe bwe tujja ne jjejja n'atulekera akayumba ako ye n'addayo gye ku bwannamwandu bwa bba kuba ye yafa 28 ogwokubiri 78 Dawuda Migadde ye yali bbaawe. Ne tubeera mu nju eyo. Kati enju n'egwa n'enzimba endala nga nsubi ndowooza twateekako enkota enjole nga 12. Ne tubeera awo senga okuva bwe yatuleka awo teyadda. Taata wange ng'abeera Kawempe ne taata wange omulala Kalyo wa Stefano ng'abeera Kawempe. Kati lunaku lumu ng'ennaku etususse jjajja nga tetulina munnyo jjajja n'agenda oleeteyo amalagala tugookye. Ne twokya amalagala ne tugazisa mu ccupa eya lusinzi. Kati osaamu evu n'osaamu amazzi. Kati lusinzi ebaamu ekinnya eno wansi eyawula kati otunula bwoti bebe etukula nnyo etemako ekitundu bwe kiti kati agadde eno wansi gaba mazzi agadde awasigala wansi ng'evvu luba munnyo. Muyiwa paka bwe gaggwako kati aga amazzi ago ge muyiwa mu nva ate temuyiiramu munnyo. Ne muyiwa mu nva ki nsigo za ffene ze mwasekudde mu mulya binyeebwa. Kakati olunaku lwali lwakuna mu 88 senga wange ndooza nga amaze emyaka ng'egi 2 obanga mu kitundu awo sijjukira bulungi yatukeera ku makya najja tuba tuli awo nga ne taata wange anzaala Yusufu Semakula naye azze. Tuba tuli awo nga ne taata wange kwadda bwe bayita taata wange ddala ddala kuba taba kitaawo muto ng'ate ye mukulu wa kitaawo yaba kitaawo ddala ddala nga naye azze ku ggaali ng'ava Kawempe yalina ggaali yaliimu. Jjajja wange naga embwa nagenda ondeetera emiggo ne ŋŋenda ntema omuti gwa gasiya nanga guno gukuba abaana abantu abakulu genda otemere ku mapeera agali wali ne ŋŋenda ntema emiggo egi nga jjajja wange eseeri alinyiddwako omuzimu gwa jjajja wange Eriyaabu. Jjajja wange yakuba abaana bali bayita abaana be kitange bakitange 2 ne senga wange omu. Emiggo abantu ne bakuŋŋaana omukadde wa wali akuba abaana be eyaliko omutwe yali kitange mu 88 yalina emyaka 3. Kati taata Kalyowa yalina 4 senga Zula yalina 5 kuba jjajja wange yaza abaana yazaalira myaka 10 yazaala 3 8 n'amukuba n'akuba Zulaika n'akuba Kalyowa n'akuba taata wange ebyaddala ng'akuba kojjaabwe yalinnye ku nnyabwe. Awo wennyini baatuleka n'ennyumba ey'ekiteeteeyi evudde batusondedde obusente awo batuzimbidde enju endala. Kati be batuzimbira enju endala ng'era si yennungi gy'omanyira za budongo bataddeko bakabuulo batukubira obudongo ne batupolo batugulira ne ku sukaali tuva kuono ow'ebikajjo bye twasekulanga naye nange w'amatayo n'ennima ebikajjo ne tubisekula ne tubissa mu binika ne tubifumba kati kyayo yaba awoomerera naye bamunywako tunula gy'otunula olabire ddala ky'otulabangako. Kaakati emizimu gy'abaavu
miyangu gyakudda kuba ne magombe ne omwavu alabika tatereerayo emizimu gy'abaavu nze buli muzimu gwendabyeko ogukomyewo gw'abaavu sijja gamba nti baavu baba beerogoza ate ne jjajja wange ogundi oyo jjajja wange Eriyabu teyali bwavu nnyo naye olw'okuba ffe ndooza twali baavu omuzimu gwajja ne gukuba abaana baagwo kati we nagulira ddala nze wali wendi e Bunyaka omukyala eyanguza bamutanajjuuko e France yabeeranga mu nnyumba yalemererwa obufumo n'ajja mu nju ya nnyina kaakati yanoba muto n'azimbawo ennyumba ya bisenge 3 oba emizigo 3 omuli effumbiro omuli ekitani ekibanyi naye wennyini wasisinkanira omulenzi gw'aba asiimye kati najjuuko bwe yali ng'afa nga 31 yalwala 3 nelwenakola n'eddame n'afa enkeera nga 31 ku lw'omukaaga ogwokutaano 95 n'alama nti enju ye tewabanga omuntu yenna eno ya maama we agyegadangirangamu era abafumbo bagibeerangamu bwe batuukanga okwegadanga bagende mu muzigo guli najjuuko n'afa ne tumuziika omusajja yava Ttoro nga yeeyita Baba Moyi nga nze wa Katende ennaku yansi okulima ne batabuka ne mukiibi eyamuleeta najja atusaba enju eyo yennyini nze nagiri mabega tetumunyonnyola amateeka g'enju nanga nti ye musawo najja yawo obudagala n'amansaamu n'agenda aleeta mukazi we bwe bagenda eggorogoosa bwakya bombi bafu enju gye nkugamba eringa awo naawanu bwe wange paka kati ekyaliwo ati yamenye ku lw'obukadde ne wabaawo zolo bamuyita Nanso kusa mwana wa Kirumira omuvubuka yamulonda ekkubo bamutanga Lukwago n'amutwalamu n'amulinyisa olusozi bakeera ono omuvubuka ategeera ye yafudde ne zireeta Katongole Nalugo yali ayagadde ani Nalugo beetamiiza omuvubuka n'amugja wali n'amusaza ekkubo eyo enju yatta abantu 7 era n'ali e Bunyaka bakimanyi paka abantu bwe bagivaako ne babeerera ddala muziri enju z'effumbiro naye nga tunagenda ku kyatuleese kati omuntu aba alowooza ki nti Magala alekedde abaana be ebintu gwe n'obitwala kati abantu ekitwaza ebintu by'abafu butaswala abantu bagwamu akafansoni nze senga wange yangoba mu nnyumba ekituufu yangoba uwe enju ye yali eyange gye nazimba naye era singa yalimu akafansoni nali tusigadde nzi naye babiri yali takola ki tangobaawo kati Uganda yajjula abantu abatakyalumirirwa balala era nze kyova olaba Lubega ne Badiru bazira bange baali tebalina bwe bampita ne bambeererawo mu bulamu bwange bambeererawo akati abagagga bano kyova olaba nti bababbako ebintu ne bataluluma waliyo abantu okuba lwe batandika okukola bagagga otuuka lwe bafa kati ate ffe ababadde n'ensi ono n'akuloga n'ogendako ku musawo ne bakusala eddala n'ova ku ono n'odda ku ono kati otuuka eddala erisitula omuzimu gwo omuntu nga wali muwaavu ne bw'ogaggawala oluluma kasuku n'ofiira awo tosobola kululuma tolabye ku nnaku naye nze kizibu obutaluluma ku basawo bengenzeeko ndowooza kino kyekinakola kino kyekinakola n'ennaku mwoyita ennaku eno kati kankugamba omuntu omunaku eyayita mu nnaku ne bwagaggawala ennaku egaana okusanguka be bano abagagga abaavu betusanga alina ssente naye akyakolima kati nze kangu ekyokulabirako nze wano
buli mulimu mu nsi ng'ogyeko ogw'obwakkondo ngukoze. Gwe nnyini ogwakufuula failure oli bw'ajja gwakola n'agaggawala. Noga nti oba ate nze ki kati ffe nze nabimanyira nti ekyo Katonda si mwe yali ayagala wakole ki. Era n'otuuka mu gino emyaka n'okkakana kuba gino emyaka tokyasuubirayo bugagga. Olina kukola n'olya. Era Mukama kasita akuyamba gino emyaka ng'osaasobola okulya ettooke n'ennyama. Tobaako ky'obanja Katonda. Gino emyaka gye gifundikira kasita batandika okuleetera abazzukulu n'otandika fuuka nkima. Nkima otya? Anti otandika kwema oli awo ozannya n'abaana. Omukyala n'oddira n'omwana ow'omwezi kati ye mukyala wo otandika okwogera ebitagatta muganda wange nga ye mwana wa mutabani wo. N'afuuka muganda wo. Muganda wange oleese muganda wange oleese mukyala wange. Kakati egyo emyaka toofuna abazzukulu oba okiggadde. Kyewafikaayo kyekyo ky'oba olina. Nzijjukidde jjajjange omusajja yampitanga muganda we. Olwo anaatera nga nina emyaka wano wenfiira wano ndi mu kufa. Era nze sikyayinza gamba mbu nagwo kati nze omuntu naŋŋamba Magala ggulawo akawunti nkuteereko sente. Alenze abaana bange bamale bagamba genda mu mawulire bampike. Kati wano siba na akawunti. Bazikuwa kashi. Bazimpa kazi n'enzirya n'obufa bazinoonya mu nju. Nene ebbanga bw'aba manager yaziika baga nti mumubike mu mawulire nago mugatuleetereko. Kyokka nga yaliwo. Nga ne manager yaziika. Ali nzo. Kali wano baba akawunti teyakusanga kati nga nagiina. Kati ate kankugambe ne bwe nani badde nagiina kati njiggala. Gino emyaka siba na akawunti. Ne wali oguddewo akawunti. Sibangako na ssente za rizaavu. Ate ziruwa. Ziririddawo ze nali mbadde nazo zeetaaga ogenda mu bbanka. Ofuna miliyoni 15 ng'ebizibu olina byabiri. Ffe bannakyalo nze kati tondaba ne bwe nfuna akawumbi. Nze sisobola katwala mu bbanka okuleka nga akampa yampise ngende mu bbanka nga fulira eri. Kubanze n'ebyokukakolera nabipulaaninga dda. Obiyina? Maama nze nina emitayimba 3. Nina bulooka zange nyazimba kalina. Ngula buguzi seminti nga neetayingini nga tubizimba nga biggwa. Kati nga twala mu bbanka gye sina luga ate nzituuse mu nju mwe nina omukyala. Kati gino emyaka nani badde nzigulawo akawunti mu 9 lwe nafunako ku ssente zaali zaavu. Nalina poloti zange 19 zaali 17 ate mu nju ninamu obukadde 2.5 nentoolako miliyoni 1.4 nempasaako maama Nabatanzi. Ekyo gyali 9.5 nga nina miliyoni 2.7 ne poloti 17 nga nina eggaali 4 nina emifaliso 6 nina ettaala z'omukono 2 ez'akawundo wazirabako nga nina ne sitima emu nga nekyayinywerako miro ngomanyi kyekitegeera miro mujjukira amuyina ne mumuyina wali akyafuluma ekyokunywa kyenywera ku kyayi namwegomba nawasepiri yakadde waliwo omuwala nga mulungi nnyo mamita Namyalo nedda Namyalo wa mwanyina wa mwami Kalule Namyalo mwanyina basude yani Nabiryo nga muwala mulungi nnyo kutumiddeko mukwano Nabiryo ng'anywa mmiro n'abayitako ng'awunya akawoowo. Kali nze namubuuzanga oba yeekuba perfume lumu ne mulingiza nga afuka caayi nabe. Kali ngenda okulaba ajjayo ekyo ekirungo bakiteeka ku caayi. Kali baali baana babagagga bamaami Sepiri yakadde. Kati nze bwe mwaka gwe nandibadde n'akawunti naye ng'ate mu budde bwa banka zonna byali era bya luzungu nga sirumanyi. Era nga ssente zange mbeera nazo ku kido. Nempasaako omukazi ankolage olw'okuba essente zaali nnyingi nnyo. Nalwana okuwasaako omukazi wa miliyoni namba nga zigula poloti 20. Kuba nalina poloti 17 nga ziyinza okuba teziweza miliyoni. Poloti zaabanga 5 7 kitundu. Ebiseera ebyo
naye ati poloti ze natunda omusanvu oyinza twala milioni 8 manya milioni 18 ne batajikuwa so kati abaavu emizimu gyabwe gye ogwange tewinza tuula magombe ogwange sisuubira era nja kwebunyana agusiba basiba emizimu bakusiba bagabanga gwambaza olwo ne bagukwata bagikwata emizimu bagikwata nnyo n'ogukusindikira obusinzi n'ogufuukira ezzike omuntu okukwata omuzimu akangulaga abantu abalogo abo olukonvuba bakwata muzimu gwa yafa lukonvuba olinawo okusigamu omuntu okusuula muntu mu accident bagenda ku malaalo gawa accident era gye baggye muzimu oba ettaka awagudde accident obaloge bakusindikira guli muzimu nti nga bwe wafa nono bw'aba akola ki bw'abaafa muzimu bagisindika nnyo ebintu biri serious nnyo awo tutandikiddewo butandikizi bannange emboozi entuufu malolo nabo obudde manye akantu kafuuka akantu eddakiika zeezo dakiika 30 kati kano kantu kalamba kati kano mutyaba tugenda kukazannya ku Sande wali ekiro saawa zijja kubeera 3 ez'ekiro tugenda kuba tuzannya emboozi y'emizimu mbadde si anyway kati ngenze mbitegeera naye abantu saagala obitegeere nnyo kuba naffe abaabitegeera tetwabitegeera lwakuba twali bulungi ebyo ebintu bitegeerwa abantu baakula mu mbeera mbi ebyemizimu era abaana b'abagagga abamu n'okuziraga tebaziraga bakitaabwe baana b'abaavu mwe mukomeewo mujje muzirage kitamu nga tebannamuzinga okuziraga kyeki okuziraga kabonero akalagira ddala nti afudde n'ekika kyonna kikakasa nti ye kitaawo bakuwa ekinyirikisi n'omuyisa mu maaso booti era ojja eno booti ku mulambo gwa kitaawo naye bwe bazuula nti bakubuusabuusa bakutuma abantu genda olwetere sukali gwe kyekino kye bakola bwe bati ffe tuziraga bwe tuti abaganda naawe ate bonnejjako anti ogambye ffe simanyi waziraga nkitegedde ku maama wange ne maama wo taata wo waali taliyo tewaziraga oba yafa tumanyi muzeeyi wange yafa dda anti nedde akati ate bw'obadda ate gwobeerawo otya ng'oli wakati nga tisiri wadda ate ne akuzaala ye wadda ng'ate g'oli wakati eyo emboozi mpanvu kati nze naziraga naye kyeŋŋamba nti waaki anyway waliwo ebibuuzo ebimu lwaki abantu tebalabirira okulabirira nno kwo kuli awo oli ayinza okuba nga talina busobozi naye nze nina abantu bangi bemmanyi oli naakugamba taataffe yaleka ebintu abafamire ne babigabana kati ne weebuuza ekireeta ekyo ekibagabanya ebintu bino ng'omufu yaleka abaana kibeera ki ekibeera bwe kiti nti famire z'abantu ezimu nsiru wakati mu busiru ate n'abantu baffe abatuzaala ne bazissaako nga tezibaagala nze nafuna omukisa kitange yafa teri wa famire yaziika kati simanyi wa famire ate nga nze nfudde ayinzako nga nti anjagala nnyo tewali wa famire yaziika nze taata wange twamuziika ku buko mwanyina gye yafumbirwa wakito mujjayo n'omuleeta emewu ekyo kyenyi katwogere ku mizimu nagula seminti kankubuulire nagula ensawo 3 nantandika simentaana nagenda simentaana 3 tulyose ne twogera ne ku ekyo buba buli muntu kyanvunaana nali ngenda simentaana 3 eya jjajja wange eya taata wange nange taata wange bamuziika ku kono jjajja wange ku ddyo nze mbeere wakati era nga n'okulwa basima basooka kusima emu naye nga kati ogenda sima ne bandoosa ne baŋŋamba sibasengula era kuba nina obusobozi ne bandoosa kati nti tujjeeyo mbakima kati mpadde ka interview kalungi maama Black Man wenna olinga byakulya naye mukwano
Mbadde nyinamu obuzibuzibu. Ate Nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe naagenda n'emmotoka nga neekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa. Okyekola delivery? Kanneekola delivery naye ngenda kukola nti olinayo wa booda wa? Wano mu Kyanja wano? Ate ffe tukyabikola ebyo. Maye bwe mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba n'owa booda wange. Kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gw'okubira najja nanona speed. Ffe wano tukozesa ride now app. Ogimanyi? Ride now. Ofunirako genda wano genda ku Apple Store. Teekamu ride now. Ogirabye? Yiiyo. Ajja ebintu byabwe dakiika 2 nga bangi nga baakufunye dda. Nice. Kati omusajja mugenda ku nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice. Kwetwala dakiika nga 2. Dakiika nga 2. Kati owa booda wo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now. Owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo erumenti yiino oyambale saagala okube mutwe wansi. Omutwe gwe gutambuza food for the soul. Ansooke ngitwale ku delivery mukwano tugende. Boosi omutuusa bulungi oŋŋambako ng'otuuse. Ekyo kye bayita ride now, let's ride. Kati bino ebirooto gwe obikiririzaamu nnyo ate waliwo omuntu atakkiriza mu birooto ogamba abatubuulira nti Katonda yabalabye babijjawa? Babijja mu birooto. Babijja mu birooto. Teri muntu atalina kukkiriza ku kyaba ayagala kukkiriza. Lwakuba bannaffe abakkiriza baddira bo ebyabwe ne babiyitanga bye bituufu nti byaffe bye bikyamu. Naye ng'okukkiriza kitegeeza okukkiriza gwe ky'owulira nti kyekiki? Kyekituufu. Gw'omulala kakirabe ng'ekikyamu bw'oba okkiriza kituufu. Ntegeerekeka. Mbikkirizaamu 100 ku 100 kanguwa ekyokulabirako. Nze olunaku lumu nali neebasa nga misana bulaba bwe buti. Enju yange eriko emabega we neebaka. Jjajja wange najja ku ssaawa 8 ogw'emisana nga neebase nga sizibiriza okwebaka bakuyita okugalamira. Jjajja najja ne taata wange ne bannyimirira bwe bati. Nga bwe webaka booti ne mbalaba. Jjajja ne mugamba jjajja obwavu bunnuma n'atulika n'aseka. Nga jjajja obwavu bunnuma n'atulika n'aseka. Najja bw'ati ne yeebaka we neebasenga bwe webaka n'omuntu ng'akutunudde muŋŋamba ozze wano naye obwavu bukola ki? Ye taata n'asigala ng'ayimiridde nga ndaba ng'ate nninga eyeebase. Jjajja n'ansekerera emirundi egyo 3. Bwe yansekerera ne mugamba jjajja n'onkugamba obwavu bunnuma n'osekerera. Jjajja n'abula essimu n'evuga. Nga waliwo omwami bamuta Bruno Matovu, Mukama amuwe ekiwummulo ekye, ye musajja yali asinga mu Uganda yonna okulima kasooli. Kino kye njogera kiri ku likodi. Ng'alima yiika 5 mayiro 2 eza kasooli ng'amulima katuugo. Kati nga yalima emmwanyi twali mu budde bwa musana. Nankubira essimu n'aŋŋamba njagala budomola 2,000. Nasuubulanga obudomola mu kisenyi siringi 2 mwaka. Ne mugamba obudomola 2,000 ze milioni 10. Nanga jangu wano nzikuwe. Obudomola mbufunako milioni 5. Wasitaddemu wadde 10,000. Ninga nekyali kiŋŋaanyiko olwo ttambula. Nali siinamu ssente z'amafuta ga pikipiki 3,000. Nze olunaku lwe nagula emmotoka. Lwe nagula emmotoka nali neebase. Jjajja najja n'aŋŋamba nvuga. Ne muvuga nga tuli mu luguudo olutereevu bwe ruti. Nga jjajja mukwata bwe nti ku kisambi nga kimyufu ne mugamba jjajja gy'obulidde wanyirira alaba ekisambi. Naye gwe vuga tugende. Essimu eyanjja mu tulo yali wa mwami mugagga. Nga waliwo enju gye batunda. Nga nze nnyini nju yaŋŋamba milioni 3. Oyo omugagga namugamba agitunda milioni 65. Nankwira nanga kubira gundi ajje tukole endagaano. Nga nnyo ngifunako milioni 35. Era sento eyatunda enju ye yandeeta Kampala n'engula emmotoka yange eyasooka. Kwolwo lwennyini. Wow.
kati nze tosobola kunga nti omuzimu mubi wajjajja wange kati nze nalina senga wange yali muzibe bali bamuyita eseza navuga buli bwe mulota nina okukeera nga ndi mulwadde kati gwe bw'olootanga omuzimu n'okeera nga oli mulwadde ng'osaze ekibiriiti mugakankoki tegudda kati emizimu gye giri ate ne mu nsi teri atakkiriza mu mizimu nabbi muzimu yesu muzimu bonna bagenzi ekyenjawulo kusinza waawa na waaki era abantu bonna amaanyi bagajja mu mizimu kyogamba bw'ogende Palestine waliyo balamu bw'ogende Maka wakyaliyo omulamu kakati aga amaanyi twawukanira wawo gajja ffenna tusinza baki mizimu ekyenjawulo nti ffe abaffe batuloosa buloosa bwe babagadde amala kati nze yejange maze n'emyaka giwera 10 nga simuloota okitegedde kati abafu gye bali nze nagula ekibanja nga kirimu abafu bana nga mulimu omuyembe ngamba abaana bannyini bafu abo ne tugenda kujjawo omuyembe tubazimbireko enju tugisereke kale nengenda ndeeta abasima omuti tebagusima nga tuweeyo emitwalo 2 tugende tulye ekikomando tewali yadde ngenda olweeta ow'amashini nakandeeta olujegero olusala mu mayinja ntiye naye teyadda ekyo nenebaka naŋŋamba neyaga nti twagala kubeera mu nju twagala mu muyembe era keera mu guziike bali bagusigulidde emitwalo 10 nimugamba abaana abagusimye nanga tewaliwo jasaso era tewali akubanja era tewali yajja kummanja emizimu gye giri ekyo nakyo nze nkikakasa era bano abalalu bayenda kuŋŋamba bwe ndi omukafiiri nange gye giri era gye giri kale mutyaba tusooke tukole show yaffe yatuleese then ebisigadde tujja kuba tuwuliziganya Mzee Magala. It's always a pleasure having you. Ndibasanyujje leero bwe tukufuna n'otula kasubira nno abantu abali balina bye bayigamu omanyi waliwo abaakuguka mu kuleekaana n'okuwakana naye mbagamba nnyo afumpale kati bagenda kuyombera ekyo mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasasula ewange akyala abo bola bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa waitisita biblia mu detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange